Enkuba etonnye mu kibuga Kampala emisana ga leero erese bangi bajasimula bugolo olw'okuleka ebitundu eby'enjawulo ng'amazzi ganjadde. Enguudo ez'enjawulo zanjaliddemu amazzi era emmotoka zirabiddwako eziwera nga zitubidde nga n'abatambuza ebigere babadde tebalina we bayita, ekireetedde n'abamu okuggyamu engatto. Mu bifo ebimu kibadde kikwetaagisa okusasula abakwebagajja okusomosa amazzi. Abasuubuzi mu bizimbe eby'enjawulo amataba gabazzeemu anko bwe ganjaalidde mu bintu byabwe era bingi byonoonese, era nga bangi tubasanze babakanye n'okusena amazzi gano okuva mu bizimbe, era nga bamu obusungu babumalidde ku bayise bakira ng'abamu bagabayiiridde. Ku bizimbe okuli Totala, French Plaza n'ebirala embeera ebadde nzibu ddala ng'era abakolera wansi mu basement be basinze okukosebwa. Waliwo omu ku basuubuzi akwatiddwa ku bigambibwa nti akubye omusirikale wa poliisi abadde abakugira okukuŋŋaana. Abasuubuzi bagamba nti embeera eno eva ku myala ey'emifunda so nga abamu beekokkodde omugagga mu Kiggundu gwe bagamba nti abasibyeko embeera eno olw'okuzimba ku mwala ogwa Nakivubo waggulu. Banira bategeeza nti ensimbi ez'abasuubuzi mu kusooka amazzi lwe gabayingirira tebazifunanga. Museveni n'agamba bagenda tuwa obuyambi, nabbanja tewatuwa buyambi. Hassan Nsani ngafiirwa miliyoni nga 8 enkuba ewedde. Ebimotoka bya KCC ebinuuna amazzi nabyo bireeteddwa okwongera okutaakiriza embeera eno. John Maido yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.